Kadama TV tugenda kubeera nga twogera ku nnyonyi, entambula z'ennyonyi. Minister of Foreign Affairs zeefulumizza olwaleero. Kintu kino nakakifuna okuva ku Minister of Foreign Affairs eya Uganda ng'eraga entambula z'ennyonyi engeri gye zigenda okubeera. Njagala ompulirize bulungi ennyonyi engeri gye zigenda okubeera nga zitambulamu. Ne bakulaga ne repatriation process bw'ebadde. Engeri gye babadde bazzaamu bannayuganda kyatandika kitya, expectinga ki na kiki ekiri mu process. Ebintu bino eby'ennyonyi njagamba eby'abannayuganda okubeera nga bakomawo Uganda bibuzaabuza ate oluusi binyiiza ate nga tetulina kyakikolera. Kati buli mawulire agajjawo tulina genda naago ne tugumiikiriza bugumiikiriza naye ng'oluusi binyiiza. Ngenda kubasomera engeri ennyonyi zino bwe zaatandika okujja e Uganda n'akati we zituuse na kiki kye ba-expectinga na kiki ekiri mu process. Olabe abantu ababadde bajja mu Uganda be tubadde tetumanyi, tunnyonnyoke n'ensonga lwaki bakadaama ate tebafiiriddwako nnyo. Jjukira tubadde tu-expectinga ennyonyi nga 19. Ennyonyi eyo 19 ku lisiti wano gye batuwadde tulabanga abagipushinze paka nga 22. Beekwasa bwe bati amawulire ge nnaakafunawo bo bagamba nti baateekawo ennyonyi nga 19 naye temusobodde kubeera nga musasula. Abaana bangi abeewandiisizza mukoze bulungi okwewandiisa era abaana bangi abatuukira ne batubuuza ku kintu ky'okwewandiisa kirungi nnyo. Naye mbadde mbasaba bannange bwe mwewandiisa ate mugezeeko okulaba nga musasula. Tulabe ate kiki kye baneekwasa. Kuba tubaddewo n'ennyonyi eyo 19 naye njiraba wano ku gundi wano ku list ya Minister of Foreign Affairs gye ngenda okubasomera batulaga nti ennyonyi eno yameka nga 22. So mbadde mbasaba bo bagamba nti mwewandiisizza kituufu naye ate abasasudde batono. Ate nga kyesitagenda banyiiza kuba tojja kusasula ky'otalina. Bakadaama bangi tebalina ssente. Agenda kusasula ki? Gavumenti twabagamba muveeyo mubeere nga mubayamba mubasasulire ssente zino oba mubaleete. Already bo bali ready okuwandiisa beewandiisizza. Naye ekyokusasula okubeera nga tebasasudde tebaziina era tosobola kusasula ky'otakola ki? Ky'otalina. So kati njagala tubeere nga tuyita mu ebbaluwa eyakafuluma okuva mu Minister of Foreign Affairs. Ebbaluwa eno yakafuluma nakagifuna mu ssaawa ng'emu emabega. So ya leero eri current. Uganda egamba yatandika process eno ey'okuzza bannayuganda ng'agitandika nga 18 Ogwokutaano. Nga yatandika n'abantu 13 abaali bava Ethiopia. Neddako nga 22 Ogwomukaaga n'ereeta abantu 3 nga bakozesa Turkish Airlines. Ne waddako nga 23 n'ereeta abantu 29. Ne tugenda mu maaso egamba nti yaddamu n'ereeta abantu okuva Amsterdam ng'ekozesa KLM nga 23. Abantu baali 16 okuva Amsterdam. Amawulire agaasinga okukwatayo ennyo gaali abantu abaava mu Afghanistan nga baakomawo ne Egypt Air, awo baali nga 27. Nga 3 Juni nga 3 waayingirawo abantu, nze kuba wano nja kugamba abantu sijja kugamba bannayuganda, okuva e India Mumbai n'ereeta abantu 185. Ojjukirako story gye twakola nti ba-investor baayingirawo, awo mujja kwesootinga mulabe ba-investor bagira ku nnyonyi ki. Ekyo nkiddamu nti nga 3 waayingirawo abantu 185
zino zona zenjogera ze confirmed cases oba confirmed flight ezaatuuka ne wayingirawo abantu 185 nga bakozesa Fly Dubai nga bava India. Ne tugenda nga 2 July nga 2 wayingirawo abantu 71 nga bakozesa Ugandan Airlines baali bava South Africa. Era July nga 2 weyongera ne wayingirawo abantu 140 nga baali bakozesa Ethiopian Airlines nga bano abantu baali bava London. Ne bamuuliza ensonga eyo. Abantu 140 baali bakozesa Ethiopian Airlines nga baali bava Dubai nga 2 July 2 era nga 3 Ogw'omusanvu wayingira abantu 249 nga bava United Arab Emirates. Nga 4 July wayingirawo abantu 131 nga baali bava India. Ekya India ekyo jjukira nti nno nga 3 June wayingirawo abantu 185 okuva e India. Nga 4 era July wayingiddewo era abantu 131 okuva India. Kati awo ne bakola break ne basiizinga ne bagamba kakati omanyi bagamba nti bagenda kubeera nga bakikola mu interval. Nga 4 bwe baakoma ne bagamba kati tetukyayingizaawo bantu, tugenda kuddamu after 2 weeks tuyingize abantu abalala. Kati tukomyawo 131 abaava India nga 4 awo ne bateeka break. We baateekera break waali wayingidde abantu 928 be baali baakava ebweru. Abantu 928. Kati Uganda egamba nti break bwe yavaako waddawo abantu abaava e Brussels nga bakozesa SN Brussels abantu 21 nga 10 Ogw'omusanvu. Then nga 15 Ogw'omusanvu waavaayo oba baakomyawo abantu 2 evacuation flight eyo gye baakozesa nga bava Amsterdam era nabo baatuuka. Doha Qatar nga bakozesa Qatar Airlines baatuuka abantu 218. Kaakati njagala mbalage nti gavumenti egamba nti enkya wagenda kuyingirawo enkya nga 18 wagenda kuyingirawo abantu 216 nga bava Qatar nga bakozesa Qatar Airlines. Bali expected. Era abantu be expecting okubeera nga bakomawo nga 18 Ogw'omusanvu waliwo abantu 272 nga bava America. 19 jjukira ennyonyi ffe gye tubadde tu expectinga ebadde ya 19 egenda kubeera nga eyingirawo wano nga ye Canada. Eva Canada, Caribbean, Korea, Japan. Era egenda kuleeta abantu
ezo connection zenjize zensembye awo ebere connectinga egenda kubeera nga eyingiza abantu 88 ennyonyi eyo egenda kubeera ya Ethiopian Airlines nga 19 era expectinga means of bino byembasomera ebbaluwa evudde mu Ministry of Foreign Affairs bagamba nga 21 ng'omusanvu expectinga abantu 6 nga bava Germany bagenda kubeera nga bayita mu Ethiopian Airlines eba ne baddamu ne bagamba nti expectinga abantu 184 nga 22 ogw'omusanvu ng'abantu bano bagenda kubeera nga bava Saudi Arabia awo kanziremu nga 22 ogw'omusanvu expectinga abantu 184 okuva e Saudi Arabia yennyonyi gye nabagambye nti bagamba nti teyajjula nti mwewandiisa naye temwasobola kusasula so wano wengambira omuntu yenna alina obusobozi nti osobola okusasula sasula obeere ng'osobola okukola ki osobola okujja ng'ate waliwo ekintu kye njagala tukole nti bannaye bw'obeera ng'oyina access oba boss asobola okutwala ku any airlines offices owantu wonna we basasulira ticket mbadde nsaba tugamba tubeere nga naffe twefaako genda ne boosi wo oba gwe kennyini genda waliwo basekadaama nga temubiyumba nga musobola ogenda ku offices zino obagambe njagala kusasula ticket obabuuze n'okubuuza ennyonyi ebulako abantu bameka waliwo kadaama ye yaŋŋambe yamaze okusasula tiketi ye nga ne boosi yamututteyo naye emboozi tugenda kubeera nga tugibaweereza kadaama yagenze neyesasulira tiketi mukitegeera nti njagala naffe tubeere nga tugenda tetuganye embasi egambe egenda kubeera nga musobola okollectinga ssente naye era nkimanyi bw'ogendayo n'osasula era ennyonyi eyo sigamba nti embasi ennyonyi eyo nti ya embasi era ennyonyi egenda kukozesa ennyonyi zino eza different airlines kitegeera kati nze ŋŋamba naffe tusobole tubeere nga tugenda ku offices zino eza ticket tugambe nti nogenze ku Emirates oba ogenze ku Ethiopian Airlines offices n'obagamba nnyonyi ki eddawo okugenda nnyonyi ki eddawo okugenda n'obeera nga gwe kennyini weesasulidde air ticket kuba waliwo kadaama eyakikoze yagenze ne boosi we n'asasula eyo emboozi naye tugenda kubeera nga tugireeta lwa nsonga nti wano tujja kubeera tumanyi nti no ennyonyi ejjudde oba tejjudde jjukira ne bw'ogenda ku online nogaa nti ogenda kusasula ennyonyi bajja kugamba nti ennyonyi eri fully booked oba nedda so wakati kino ekintu ky'ogamba nti ennyonyi teyajjudde nga ffe tukimanyi tukirinaako bwino tujja kubeera nga nakyo tukiggyeemu naye ng'amawulire agaliwo gagamba mwewandiisa bangi naye abaasasula baali batono era wo weŋŋambira nti musasule kuba kati era oyinza okwesanga nga 22 etuuse ne bagamba nti aye tugipushinze abantu tebanajjula kanveewo awo naye njagadde nnyo okunnyonnyola awo ku kintu kya ennyonyi egenda okuva e Saudi kuba nze enkwatako nnyo engeri gye mulimu bakadaama basekadaama beeyongera ne bagamba nti nga 24 era kata wagenda kubeerawo ennyonyi eva e kata eno simanyi lwaki wavaayo nnyo abantu nga ekozesa Kata Airways egenda kuleeta abantu 240 then okuva e Nigeria nga 24 era abantu 65 bagenda kubeera nga bava Nigeria kakati awo bakole break awo ba breakingemu nga tewakyali bajja bagenda ku breakingamu nga tewakyali bajja paka nga 9 August bagenda kukoma okubeera nga bayingiza abantu nga 24 ogw'omusanvu bawummule nga tewakyali nnyonyi ziyingira ate baddemu
nga 9 August. Njagala owulirize bulungi ebintu bino. Ebintu bino biva ku Ministry of Foreign Affairs. Abeera bwino kuba bano abantu be bacontrollinga muve mu ngambo nti kino bano abantu be bacontrollinga entambula y'okujja kw'Abannayuganda n'okufuluma kw'Abannayuganda. Voice note zonna ezitambula ne zibalimba nti kino ebyo bya bulimba. Omuntu yenna buli agamba ekintu alina okuwa source. Ekintu kino akijjeewa. Otherwise mugenda kubeera nga mutabuka emitwe, mugenda kubeera nga mubuzibwa onagambi kino naye ng'omuntu omu yekka asobola okuwa information ye Minister of Foreign Affairs. Ne embassy yennyini ejja ebintu bino ku Minister of Foreign Affairs. Minister of Foreign Affairs yewa directives negamba embassy nti embassy mukole bwe muti. Tukomye nga mbagamba nti ennyonyi zigenda kujja paka 24 ba breaking oba batekewo pause paka ate ziddemu nga 9 August. Ngera ennyonyi ejja nga 9 August eri mu process, bo bataddewo nti eno eri mu process egenda kubanga eva wano. Njagala muwulire nnyo abaana abadde bancontactinga abe Oman, Jordan, Kuwait, Yemen ne Bahrain. Ennyonyi eno egenda kubanga eva Saudi naye ng'econnectinga Oman, Jordan, Kuwait, Yemen ne Bahrain. Egenda kubeera nga ereeta abaana 214 oba 214. Era eno arrangement eri mu process. Wembasabira bannange abayomaani mu contactinga nnyo Jordan temulina embassy, mwewandiise process gye twabalaga ate musasule. Abasobola okusasula musasule. Mwogere ne babboosi bamwe. Ngenda kubaleetera n'omuwala ayandaze na ticket kuba namugambye wasasudde nti ye mpeereza ticket ne ticket ye yennyini gye yasasudde ngiina. Yagimpeereza. Sijja balaga mannya galiko naye ticket yennyini ngiina nti yamaze okusasula. Kadamu ono we Jordan nga yagenzeyo ne boss we. So be expecting ennyonyi oba ennyonyi eno eri mu process nga 9 bannaayi mugende musasule. Era yagamba yakozeseza Emirates. So wonna omuntu bw'obeera ku office yonna weeri bannaaye mugende eyo mubagambe ennyonyi mwe mwennyini mwegendereyo. Tuve ku kino ntino bane tulinda ono tugende ku offices zino tubagambe nti tugenda Uganda omuntu osasule bajja kubulira n'ebifo bimeka ebisigaddeko. Then tuveeyo ne evidence tugambe nti ennyonyi bweti yajjudde. Tulina okuteeka government ku pressure naye nga tuteeka government ku pressure nga tulina ne bwino. Bwe tunaavaayo ne tugamba nti ennyonyi bweti yajjudde lwaki tejja ng'ate already mugambe nogamba nti mujja expecting oba eri mu process. Tubeerako ne backup. Ne bo bajja gamba ennyonyi teyajjudde. Tubale tukikwataganyiza wamu kuba baba banaagamba nti ennyonyi teyajjudde era tolina evidence eraga nti no yajjudde oba teyajjudde. Baba bagamba musasule. Gw'onoomanya ani yasasudde n'ataasasudde. Era onoomanya oti oba yajjudde oba teyajjudde. So ennyonyi eyo lwaki nsikatira nnyo kati bwe njogera ku Saudi Arabia, Oman, Jordan eno Kadama TV. Bakadama bali mu nsi zino ky'oba olaba ngamba njagala nnyo mbe nga mpa details. Then beeyongera ne bagamba nti nga 10 ogw'omunaana era expectingayo oba abantu abali mu process y'okubeera nga bajja bali 71 nga bagenda kubeera nga bakozesa Ugandan Airlines okuva South Africa. Then Emirates wano njagala mumpulirize. In process waliwo process eri bakyali mu process okubeera nga bagamba nti nga 24 ogw'omunaana abantu be Dubai njagala mumpulire Dubai, Abu Dhabi kuba namwe mbadde mu contactinga nnyo. Bali njagala mu contacting naye ng'ate mumanyi nti bane process eno bw'ebeerawo okwewandiisa twewandiise tuveeri tukimanyi twalikoze n'ekintu Kadama tumanyi nti abantu bwe bati beewandiisizza abantu bwe bati musasudde omuntu yenna bw'osasula tugambe wasasudde. Kati ffe following ekintu kino tulabe abantu bano abagamba ebisatu bajjudde
kuba 24 eyinza okutuuka ogw'omunaana ne bagamba nti ennyonyi teyajjudde naye bwe tubeerako ne evidence nti ennyonyi yajjudde tugenda kuteeka gavumenti ku pressure oba Minister of Foreign Affairs ku pressure nti bannange ennyonyi yiino yajjudde ng'ennyonyi eno egenda kubeera nga eva Dubai ne Abu Dhabi. Dubai Abu Dhabi abantu 300 nga 24 ogw'omunaana gavumenti yegamba nti bali mu process era baba expectinga. Then ebiddako awo bagambye China bagamba nti yejja kubeera nga eri determined kati ate awo olumala nga bakole break babeere nga babivaako nga babiwummula ate baddemu mu gw'omwenda nga 9 era ng'ennyonyi gye expectinga mu gw'omwenda nga 9 ejja kubeera ebiva Dubai Abu Dhabi. Dubai Abu Dhabi era ejja kubeera ya Emirates nga expectinga abantu 300. Mwegendeeze ebintu bye mbagambye bannaye njagala naffe twefeeko tutandike akati okugenda ne bwe babuukingira. Ngenda kubeera nga mbaleetera Kadaama ye yamaze dde okubuukinga yagenze ne boosi we ne babuukinga era ne tiketi njiyina namugambye oba ngamba wabuukinze mpeereza eya tiketi eyo njirabeko. Mbasaba twefeeko buli kintu kyonna twefeeko. Buli information gy'ofuna tomala gagitwala mu mutwe gwo. Buli information gy'ofuna omuntu agikuwadde akuwe source amawulire ago yagagyewa otherwise mujja kutabuka emitwe. Ng'ono agamba kino n'agamba kiri ono agamba kino n'agamba kiri.